Ategarwasanyo retulibanawe awamune Yesu retulibanawe awamune Yesu. Kusaba ogumire ku bantu bano, ogumire naffe abakulinanye, tukugumya obeka ebigambo byoyogera abantu bagala okulira jjajja bwabadde eri obulamu obwo. Guma oyogere basajja. Nakuwate wamuna barwate obachukiranga noba kubagiza obachukiranga noba kubagiza. Kakati Uganda fuyo nga bamugumya wali awo nafuna kumanyi atunavano kasoke pite baganda ba mama ono mama Christian ali wano tata Deon ali wano. Saba mama otubulire mundamu babadde eri obulamu muzina lugugo. Ega tomende tagenda kukomawo. Simanyi bulamu bwe bugenda kubeera nga jjajja taliiwo, naye nja kuba ebisigadde tujja kulaba bye tunaabikwasaganya. Naye mwebale nnyo mwenna abazze ne bambeererawo wano. Thank you very much. Kati kantandika okulaba this next chapter nga jjajja taliiwo ngenda ginavigatinga ntya. Ono sister yange bamuyita Joan, bwe twakola naye jjajja bwe yatukuza. Kati ffenna byatusobedde kuba jjajja twamutwala mu ddwaliro ne tubeerayo. Jjajja n'aŋŋamba Isaaka buli kisoboka okinkoledde era sirina kyenkubanja. Ne mugamba lwaki oyogera bw'otyo? N'aŋŋamba just ndi musanyufu nti ndi wano banzijanjaba. Era ku Lwokusatu ne nzija wano, najja ne mutabani wange wano, waliwo ebipapula bye twali tukima wano. Ne mugamba jjajja olina ebipapula byange by'olina? N'andagirira weebiri, naye n'aŋŋamba omanyi ebipapula ebyo byonna bisitula obitwala omulundi gumu. Bw'onoomala okuggyamu by'oyagala ojja bikomyawo. Nagenda okuddamu olaba Friday saa zaalina 5 nga Nuuru ankubira ŋŋamba nafuna mmotoka entwala kulaba ki. Ne mubuuza jjajja abadde ki. Ekubira Diana. Nagenda owulira Diana akaaba kimu, jjajja togenda. N'aŋŋamba jjajja agenze. So from that day paka leero awo we tuli. Naye njagala kwebaza, manyi abantu abankoledde ebintu kukyanga jjajja wange afa bangi. So nyinza obutasobola buli omu mugamba nti weebale, abalala nja balekayo ate banyiige. Naye njagala kwebaza omukyala Nuuru ne mulangira ono, bankoledde buli kimu ku jjajja, kuba jjajja ne pressure bw'ebadde ng'erinnya
nga ntya nga ngamba omusajja ono genda onkimira ejjajja omuntwalire mu ddwaliro kuba nga I just fear for the worst all the time. So thank you very much. Njagala kwebaza Diana ne mwami Teefe babeera eno. Jjajjange wali we tugenda omuziika si we bamuziika, naye waliwo muganda we gwe baaziikawo bwe baali beeyagala ennyo, era n'atugamba nti bwe nfanga munziikanga kumpi ne muganda wange. Era muganda we oyo ye yatuteekako embeera. Jjajja n'aŋŋamba bw'oba toyagala nze zimba ennyumba nja kujja ngibeeremu wano, abeere kumpi ne muganda we. Unfortunately eno ennyumba nali ngiserese, muganda we n'afa. So era bwe twajja eno okukola housewarming, lwe namugamba tugenda kukola housewarming, yajja buzina bintu bye byonna. N'aŋŋamba kanze mbeerere eddala eno kuba kati ennyumba eyo esitaagenda egibeeramu tojja gifaako. So njagala okwebaza abantu beeno bonna, famire ya mwami Ssenyonga, mwebale nnyo, mwebalire. Then njagala kwebaza abantu b'oku kyalo kino. Nze emmotoka ngibayisaako speed nga nzija wano, naye jjajja wange ojja wano n'akunyumiza eyafudde, ababbi be baakutte, abadde bayitawo, bagamba abadde alina olugambo lw'ekyalo kino lwonna, era bw'ojja wano information agikuwa, naye ng'alina abantu be wano abajja buli kiseera. Badde nkaayana nnyo ne jjajja, leero n'omuweerezaayo $5,000,000 mu wiiki emu, n'agamba ssente zaaweddewo. N'omubuuza ssente zaaweddeyo zitya, ng'ajja kuŋŋamba nti yazigabye. Alina abakyala baasaba nabo sappule, ogenda okukebera mu kisenge kye nga waliyo kaadi z'embaga, kaadi zaaki. Lwe twasookanga bw'otumugulire tugula ebintu wano tubimuwa, ogenda olaba akasawo ka sukaali mu wiiki, kale mu mwezi gumu ng'agamba kaaweddewo. N'omugamba jjajja akasawo ka sukaali kaaweddewo kati, naga ate obuuza ebyo kaakoze ki? Kati ne ŋŋamba kantandike nga muwa ssente agenda agulayo kilo emu emu, kati ne tutandika nga ne kilo emu. Okay. I saw love, I touched love, I felt love. So how I proceed from here, I don't know. But that is life. Natugenda maaso bannaye bonsanga eyo nsaasira, oŋŋamba ekintu n'olaba nga sikuliiko, layini kati zikyankalanye. So just bear with me, naddala abantu b'ensiiba nabo. It is not going to be an easy ride, but please be understanding. Musobole okukimakinga easy for me to get back on my feet and move on. Thank you very much. Mukulu wange ono abadde mukyala mukakkamu nnyo, mukyala wa kisa, mukyala omulezi w'abaana baffe n'abazzukulu. Buli w'omutuukirako wonna aba akuyamba, buli w'omutuukirako wonna akuwa amagezi amalungi. Bannange siina kibi kyonna kyenyinza kwogera ku mukulu wange, wadde ebibi bibaddewo, naye nze musaba awumula emirembe. Nammwe mwenna abasaba bannange, bw'abanga mukulu wange alina gwe yasobera, nsaba amusonyiwe, amuwe ekiwumulo eky'emiyaga. Bannange neyansiza nnyo neyansiza, siina bingi byonna byamugera, wabula kyensembyayo nsaba musabire omwana oyo Isaac asobole okuguma nga bw'abadde awamu ne jjajjaawe, bwe njagalira bw'aba abeera. Mumugumye kubanga kati alinga ali ku kibonerezo, naye bannange mbasaba mumugumye, temumusojja. Bannamawulire mbamanyi musojja, naye bakuba ekisa kyange kyembasaba, musonyiwe omwana oyo, mumusaasi. Mwebalire oyo Mama Christine, nsaba tumukubireko mu ngalo olw'obubaka bwe.
mu kiseera kino engalo nga teziwera basebo ne bannyabula maama tukugumya ate bali kuguma noyogerako eri abantu bano abantu badde bakyetaaga okulya ku bigambo byammwe nga famire sebo taataddewo baako byofundikira na famire. Webale nnyo ssebo MC. Nyongera okwebaza abasosodooti abatuwadde emmisa ez'enjawulo. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Neebaza ne kwaya etuyimbidde obulungi ennyo. Waliwo ba ushers batukoledde okuva jjo, batukoledde bulungi nnyo ba ushers abo, tubeebaza nnyo. N'okwebaza A+ funeral service olw'omulimu gwe tukoledde. A+ tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Kaakati buno bwe bulamu bw'omugenzi. Omugenzi yazaalibwa nga 24 August 1905 n'afa nga 5 February 2026 y'emyaka 75 mu bufunze. Bakadde be babyogedde. Omugenzi John Byuma Essalama ne maama we Mirani Nanteza Essalama. Omugenzi yabatizibwa, yazaalibwa mu Nsambya Hospital era n'abatizibwa ku kigo Ensambya mu 1951. Eddiini y'Ekikatoliki gyawangaliddemu paka okufa kwe. Tumwebaza okunywerera mu ddiini ye. Omugenzi yasoma mu masomero ag'enjawulo okwaligaba primary school, n'agenda mu masomero ag'enjawulo Ensambya paka lwe yagenda ku course n'agisoma bulungi n'agimaliriza era n'atandika okukola mu Kampala. Omugenzi alese abaana n'abazzukulu era twebaza abaana n'abazzukulu abamujjanjabye era abamufuddeko ennyo. Ebyolumbe tujja kubiteesaako tubategeeze. Okufa kw'omugenzi. Omugenzi omwaka yagumalako bulungi mu ssanyu, naye nga 26 January n'afuna okulumizibwamu mu kifuba nga tassa bulungi. Bamutwala ew'omusawo n'agamba bamwongereyo, ne bamutwala mu ddwaliro Lubaga ne bamuwa ekitanda. Bwe bwawongerera ng'embeera eyongedde okutabuka ne bamuteeka ku oxygen n'abeera e Lubaga ennaku 2. Bwe yabeerayo embeera n'erabika ng'ekyagaanyeemu, kwe kumugjayo n'atwalibwa ku TMR Hospital e Naalya. N'abeerayo okutuusa Mande eya wiiki eno gye tumalako. N'asiibulwa ng'ateredde bulungi, ffenna ne tusanyuka nti ateredde. N'asaba akomewo wano abadde wamuwa essanyu alabe nti bw'abeera bw'ayongera okufuna obujjanjabi obutonotono n'okumira eddagala lye baali bamuwadde. N'abeerawo nga tulaba ateredde paka olunaku olwokutaano lwe yatabuka ku ssaawa 5 ez'ekitundu mu ddakiika ng'atugenzeeko. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye nga twebaza waliwo omwami n'omukyala Kosa Mulangira. Musawo Nuuru ye mukyala wa Kosa Mulangira atujjanjabidde nnyo jjajja. Musawo nga mbeera kumpi wano amufuddeko nnyo era n'amulondoola nnyo. Tumwebaza nnyo. Nebaza ttiimu Bukoto, mwebale okulondoola jjajja. Nebaza ttiimu ey'Ebwebajja, mwebale nnyo omukwano gwe mulaze. Ttiimu Tebyasa mbebaza olw'omukwano gwe mulaze. Na bonna abafuddeyo, Diana tukwebaza kujjanjaba ssengawo mu ddwaliro. Punzika nga nebaza olukiiko olutesitesi kwe mbadde ssentebe Mwami Joseph Mukasa nga myuka wange kuwanika ku mukono. Mwami Mayiga Francis mbadde naye. Fina Apio mwanika waffe wanika ku mukono.
Brian wanika ku mukono, twebaza nnyo.